Wona osinzira okubera ngo tulaba nkwaniriza nnyo okubuuza konti osibyo oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala ekiri ku mimwa gy'abantu sise kukulu kalulu 226 buli omu ataputa lulwe ebyawalukagga weebiri byalwashande weebiri n'ebirala nina kanso Hassan Nsubuga ku speed kweli naye kwagenda okutambulira agenda kubuuza tandika okwogera ebigambo kanso buuza abantu abatulaba mbalamusizza nnyo nembebaza okwekuumira MS Media yonna gye musinziira tubeebaza mwebale kutugoberera abatuwabula mwebale nakola eggulo nafunye message mpitirivu waliwo eyanzirikira message nga yewe yeddamu ebibuuzo nagamba Rashanda alina masters nedda omashirayika wamuta wali kunandaba era samuzeemu alina masters nedda omashirayika wa degree naye wa diploma message ngenda gikulaga kweri kusimu ena serenga omusajja ono kiki nesirika samuzeemu so tubebaza mwena gye musinziira abatuwabula abakola byonna mwebale kutulaba balina ebizibu byenjawulo tubasaasirako nnyo mama Beatrice tukusaasirako nnyo omukyalo oyo mulwadde kwano gwaffe nga Buganda First bamemba ba Buganda First mwenna balamusizza nnyo era nembebaza okwekuumira ku mukutu ogw'ensonga olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 tugenda ku airport okunoona vice president wange wa Buganda First wagweta Masaka MS ejja kubeerayo mu bujjuvu ku ssaawa 5 ez'ekiro zagenda otuukirako kisaawe ky'ennyonyi naye abalowooza nti basobola okukola effujjo president akuumibwa butiribiri n'olwekyo security yange egenda kubeera ggulugulu temujja kunteegera ku airport ebintu byakyukamu demba ngenda ku airport ebikolebwawo biba bingi so n'olwekyo otidde obuti munkubireko abannoonya bannaye 0702 939623 enamba eyo ya switchboard ya president abalina ensonga z'ettaka naddala zenesibyeko ennyo etako okulaba nti abantu baffe basetolinga ku ttaka mu Uganda twagala okulaba nga mwenna mwekuumira ku nsonga twagala okulaba nti tusitula ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebintu ebirala bino n'ebyobufuzi bye tulimu vaayo mpitabo 226 tunoonya abakulembeze abanaatuyisa myaka 5 egiddako eize eggwanga balisuule mu ddubi nga boolonze tewejjusa kubanga gojja okubanga wamulonda oba eggwanga balisitule eggwanga ligende ku level ki endala webale nnyo ssebo webale tweyanza nnyo tweyanzege onawo sinzidde okubeera nga otulaba olunaku olwalira baweereza message mwebale nnyo mwebalire ddala n'abakuba essimu weebali ezitakwatibwa mu tusaasiro olumu tubeera bize naye bw'okuba nesikwata ng'oneetaaga genda teekako message ku WhatsApp nja kubeera nga nkuddamu n'enamba ezo z'okubako ziri ku mobile money ate amannya geego gennyini g'owulira kati saagala weekwase nti ate nayadde njala kusindikira ate waliwo omukazi awo yankubira essimu w'Ebungereza naye bakwaya ngamba alaka akyali mu bibuuzo kyamwanya ajja kuteeka nasaba details ndowooza agenda kuteeka mu Western Union tewali mutawa kakati kanso ekisooka ensonga z'abalukago manyi ze tukyavuga tugenda zivugawo ekinnamba eno nalabye nga si wikinamba tujja zivuga zikyatambula mpaka nga akalulu kawedde zikyatambula zikyali nnyo mu mawulire kubanga eno test nene nnyo naddala eri akacooka ebyokulonda mu Uganda ekisooka eggulo program gye twakoze abantu babadde banyiva eri ggwe analysis w'eggulu yabuzeemu walemereddwa okwogera ekituufu twade tu breaking story ku ebyabaddewo olw'ensonga nti kyebayita breaking story mu bufunze eno kati bagiyita developing story ekyatambula kati eri yadde breaking story nga yakagwawo bugwi kitegeeza wabaawo ebijja kituufu kati byewalabye kati ate leero si bye tugenda okwogerako bye twayogeddeko jjo bakyadde kyakagwawo tewali press conference yabaddewo eri kibiina eri Walukaga yayogeddwako Basegona n'ebirala so olwaleero ne electoral commission yali tenaddamu naye nayo omwogezi waayo yayogedde so bye tugendako olwaleero Walukaga nalabye nga line Lubongo yange agamba olupapula luno mululaba certificate eno ntuufu biki abantu bagamba lwaki Lubongo yatawabula Walukaga namugamba kituufu tolina bitabo ddayo osome Walukaga kyalina alina omuwaatwa gwonna wasobola okuyita ng'oggyeko ndowooza kooti Lubongo yange munnamateeka akoze omulimu gwe okuwabula Walukaga nga Lubongo yasi munnamateeka wa Walukaga ngamba bwe munnamateeka kisi munnamateeka wa Walukaga si Walukaga ne Walukaga ate si munnamateeka w'ekibiina kya NUP ani legal advisor w'ekibiina kya NUP ndowooza kati Samuel Muyizi yaliwo nga legal advisor bamayi bagenda bakyuka
agenda bakyuka kyuka omanyi ekibiina kibakozesa ne kitabawo wadde sente kati oli naye bw'oba tomusasudde yegoba yekka tomusasudde ne kaadi ogimumya oluusi gy'abadde abala ate ajja kwegoba yekka ate oli bw'oba tomusasula omala omuwa kaadi gy'otakyamuggyako nga naye adduka so ensonga za Walukagga Masias dduka ekibabu Masias zitambula gye twayogedde ku byabadde byakagwawo naye kati ebiriwo bye bino nti Walukagga akyalina omuwaatwa munene era abantu ba Busiro East tewabawo abalimba eyo nti Walukagga yavuddemu omanyi ekintu ekibi oba ekintu ekikosa obulamu bw'omuntu kiddukira ku speedi ya kizungirizi naye ekyo ekigasa obulamu bw'omuntu ate kitambula kasobo kiriwo ekikosa kati obulamu bw'omuntu kino kikosa abantu bangi ekya Walukagga yes kikosa abawagizi be kikosa ye yennyini naye nga ani akimuleetedde Seggona ye yamugana ogenda ku ssomero ate si ye yagitwala bino bipetition lwaki yamulinda mu kooti kyebola kyembagamba nti electoral commission eyabyabakama naye ereese omusono omupya kubanga gwe sirowooza wadde okyali muto naye ndowooza ebisanja nga 2 emabega ebivudde okuva 2016 obadde ogoberera akalulu akabaddewo bisanja nga 2 emabega kino obadde tokirabangako ekiriwo kati kubanga gundi emikono gyazze simanya tegiwera ono simanyi ani yategeera nti Matiya Ssekanjako ye yanteerako omukono nze nesimbewo ebukuya kubanga omanyi nti abantu ababeera mu constituency tebamanya nani yakuwa mikono naye nanti solosaba empapula ezo mu isi bazikuwa yes osobola ozisaba olowooza lwaki luli tekibaddeewo nnyo anti luli ababufu olw'ensonga nti ababadde bagendayo okusaba ebintu ebyo naki ng'electoral commission egamba nti kubanga omuntu oluusi abadde agamba naye Matiya Ssekanjako kati nemenyere mu bino wesimanyi oba anaawangula kamulinde bwawangula tunagenda mu kooti naye ono ye bamusuuliza bamugata kati ono ye bamutegedde nti ajja kola ki ye abadde alina okuwangula era ajja kuwangula kubanga akyali tewali akulimba nti Walukagga yavudde ku ballot paper naye lwaki ogumya nnyo ekyo ekiriwo kiri temporary kyakaseera buseera kati kale Walukagga dda atya ku ballot paper yes Walukagga asobola okudda ku ballot paper olw'ensonga ekisooka eyamuggyeko si kooti kakiiko ka byakulonda asobola okugenda mu kooti n'akyalenging era leka nkubuulire twayogedde ku musango gwa bwowe Ivan bwe wakyali mugumu omanyi nti akyasobola okuyita wano opposite ne kanso Munyagwa yaŋŋambye tewali jjaji mu high court ajja kusala musango ng'agamba nti bano basennyonyi constituency gye baasaba gyeri yaŋŋambye nti obuwanguzi mu high court ebitundu 9 ku buli 10 bw'owa buyina yes kati oli asobola okubeera n'agamba nti kyabawe kyaggwa oyo bamukuba naye bw'owe yakugamba nze obuwanguzi bukyandi mu 5 kubanga kyendiko kyekituufu okitegedde yes kati gwali eyo atamanyi byokola osobola okuddeyo n'oseka naye yamanye etteeka nekyerigamba yamanyi nti bali bye basalawo byali bifu ate ekirala electoral commission ku nsonga zino yeewa obuyinza bwetayina ku nsonga za Walukagga yeewa obuyinza bwetayina ku kyabwewe yali eyina obuyinza obuwanduukulula bali kuba ye yabawandiisa okitegedde naye kakati wano ekijjawo kya mpapula nti obuyigiriza ono takola ki tabuyina ekyo kooti yokka yekisalawo si kakiiko ka byakulonda njagala tunule mu kamera eyo nga munnamateeka yes kooti yokka yesalawo omuntu alina empapula n'atayina kubuuza ekibuuzo Walukagga alina empapula ezimukkiriza okwesimbawo empapula kizayina according to National Council amatendekero agamusomesa gyasomera oba gye yazja empapula ezo empapula kizoyogerako anti kati twogera ku certificate eri certificate ki mature age gye yali yaggwako that certificate equivalent to senior 6 yes it is a bridge to university but not equivalent to senior 6 yagituulira ebibuuzo tebagimuwa buwi nanti n'ayita lulinga lutindo olukutwala ku university lutya ogikola bw'oyita n'ebitundu 5 n'okudda waggulu yagijjawa lutindo yagijja kwa IU ki university primary oba secondary university oba technical institute naye njagala eri university eri recognized mu mateeka ye yamuwa ebbaluwa eyo etteeka lirikkiriya genda mumini size wano na semateeka naye mbadde ngenda kukotingira etteeka eryo
etteeka eryo lyajjawo oba mateeka muyina gwe mpa ati muyina ku simu eno articles ngyerabiddemu naye oba yali zaalinongoserezebwa za 28 oba 218 naye etteeka lyaliwo nga liga nti omuntu bw'abeera ne mature age eyo jajje ku university ebeera expired oluvannyuma lw'emyaka emeka 2 naye singa agifuna n'asaba mu university endala oba mu university yonna okweyongerayo okusoma ebbaluwa eyo tebeera expired okutuuka nga amaliriza emisomo gye mu university document yeriko expired date yes yeriko expired date so kati waluka so bakuwaji n'emyaka biwandiko ki byongamba byayina tebeera open okutuusa nga ki biwandiko ki byoligiza waluka byayina byongamba kati ngambye abamujjayo besiba kweno machwa ekibesiba ku biwandiko biwandiko bya president ngokujjako ekyo kyokka kati ekyo simanyi kubanga gwe wabirabako ebiwandiko kugambe tayina biwandiko bya president nze kyenalabyeko byenalabyeko ebiwandiko IU ekkiriza tiye yamuwe ebbaluwa yawandikira electoral commission yawandika in fact IU ebbaluwezi yawandikira electoral commission newandikira National Council for Education St. Lawrence University yawandikira IU newandikira National Council nti oyo muyizi waffe era ali mwaka gwe gusemba era na transcript je yajja ku St. Lawrence presenting eri isi tajina kakati National Council yegamba ku bbaluwa ezebbiri kwe yasinzira okola ki okakasa kubanga yo National Council egamba nti yamugoba nga zenene bbaluwa eri expired nagezaako ginyonyola kino kye tukola ki naye mugamba nti ddayo mu matendekero ago goyogerako gakuwe ebbaluwa ezikakasa kino tujje tukonfirming bw'amala okuleeta ebbaluwa ezo era National Council nenoonyereza nekakasa nti ebbaluwa ezo za matendekero ago kubanga buvunaanyizibwa bwayo tujjukira wano ku musango yali 211 Lukwago nga waabira Sematimba kooti enkulu yayita National Council gyekakasa empapula za Sematimba ne bakizuula nti ne university gye yali ayogerako yali teri nayo okitegeera kakati era kooti enkulu yasinzira okukasuka Sematimba ebweru nemujjawo kakati ne kino bwe kiri nti national mu mateeka ga Uganda National Council ke kakiiko akafuga amatendekero agawaggulu era ke kakakasa ebiwandiiko by'omuntu ebiwandiiko bino bifu oba biramu okiraba kyova olaba nti mu mateeka mu misango gyonna egy'ebyokulonda oba emisango egiriko enkaayana ku buyigirize bw'omuntu omuntu akuba omusumaali ogusembayo oba abeera omujulizi omukulu ow'enkomeredde mu kooti abeera National Council yekka kooti temukubamu bituli yekka yakakasa ki yakakasa ebbaluwa kati kino Electoral Commission kye yakoze walukaga kakitwalewa mu kooti tulabe kooti egenda kuyita Electoral Commission oba ogenda kuyita National Council kati olwaliro tuli wano ndine munnamateeka era njagala nkubuuza mpola ensonga zino okusobola okuzitegeera walukaga ayina empapula z'obuyigirize mu kulabako ezimusobozesa okwesimba ku bwa MOP okusinziira ku National Council kuba sinze namusomesa simanyi na masomero gye yasomera okusinziira ku National Council ayina empapula ki empapula z'ayina okusinziira ku National Council zenkanankana ne senior ey'omukaaga zikola equivalent ya senior 6 empapula ki z'oyogerako anti simanyi kwanza sinazirabako bwe tunagenda mu kooti ejja kuyita empapula ezo zijje nayo tozimanyi yes ate Electoral Commission ezimanyi kubanga ze yatwalayo ngemunominating nga si yamunominating yes akulira ebyokulonda ewakiso ya munominating nga ayina certificate ya National Council mature age Electoral Commission teyagira abantu yali expired kati kiribwe kiti council bwe yamanya nti yaggwako yagenda n'afuna certificate kwa National Council kakasa nti yakola ebibuuzo bya mature age kakasa nti yasoma empapula zirina teyasoma naye nga kakasa nti yakola ebibuuzo ebimukkiriza okuwa ebbaluwa ya mature age ate Electoral Commission yagifuna ng'ejija mu IU teyagijja ate mu National Council tekola ebyo National Council yakakasa baluwa eyo era certificate eyo kakasa okusinziirawo kakasa National Council kugambye yamala kufuna baluwa zezi eva mu St. Lawrence University kubanga eyo mature age nkugambye
bwebanga emyaka 2 teginnagwako gye bagiwa n'osaba mu university otandika okusoma ogende mu maaso tebeera expired. Kati ninyo ebbaluwa ya mature age entry certificate eggwako teggwako? Eggwako. Eyawalukaga yaggwako teyaggwako? Yaggwako. Eba ekyakola oba tekyakola? Ekola singa obeera wasaba okweyongerayo era ne weeyongerayo. But eina expiry? Emyaka 2. Myaka 2 yaggwako. Anti yali yasabaddanga n'okusoma asoma wuno alina na mwaka agenda mu Gusemba ali mu Gusembayo. Akola course ki? Yali yasabadda. Yagambye akola simanyi oba management simanyi kuki. The same letter states that the certificate expires after 2 years. Chicho If the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remains valid. Ani yawandise? Ulira. Isi. Otherwise, the certificate remains valid. However, wenjagala wano. However, the said certificate of mature age aptitude has a lifespan of 2 years, which period is specifically stated on the document. Wadde nga bagamba teggwako ng'oenrollinze naye ate ina expiry date ey'emyaka 2 ku document kwennyini. Tolaba nti abo bajega. Kati kyekyo kye nkugamba. Tegeeza yaggwako. Kati kooti yegendo tutagulula ku nsonga. Kooti yegendo tutagulula kubanga nkugambye nti bo enrolling wakwe kugenda maaso n'osabodde mwosomo. Walukaga avugamba nti bwe yali akagifuna mu nnaku ezi 2 yali amaze oteekayo okusaba kwe ku St. Lawrence. Otwogerera kati era ne bamuwa ekifo certificate eyo yaggwako teyaggwako gw'oli munnamateeka because bannamateeka baagala ye oba nedda yaggwako teyaggwako okusinziira ku tteeka eririwo n'engeri certificate eyo gyeggwako okusinziira ku engeri gyeggwako nti saawa eno tugibalanga ekyaliko. Tugibalanga certificate tugibalanga ekyaliko kubanga yeeyongerayo okusoma expiringa kati okweexpiringa kwayo okubeera wuliriza okweexpiringa kwayo okubeera substantial oba okuyimirirawo kwako kwe kubeera nti Walukagga teyasaba kweyongerayo kusoma mu university kati ebya EC bifu. Kanso wuliriza the same letter states that the certificate expires after 2 years. If the certificate has not used it if the candidate has not used it to enroll for further studies, otherwise the certificate remains valid. However, the said certificate of mature age has a life span of 2 years, which period is specifically stated on the document. Kati yabaka masimanyi oba yanywedde butto oba buugi oba kisimanyi kubanga nze kankugambe nze nga munnamateeka byabaka amateeka agamanyi ate era akimanyi nti yakoze ekisooka obuyinza bwe yeewadde tabulina. Ekyokubiri akimanyi nti kooti binegenda kubijungulula bye yasaze. Kyoba olaba nze ne bw'obisoma ndabanga asoma ebiwandiiko ebiri awo. Buli muntu yenna in fact byabaka muntu asobola okukola ensobi yakoze ensobi naye wabanga teyeetonze mangu najjulira bye yakoze katumukube mu mbuga z'amateeka lwogome tugenda mu kooti. Kanso oli munnamateeka okimanyi waliwo ayirake mu mateeka nti bw'obanga tonaba kumpaabira osooka n'owaabira katugambe ekitongole kyenkoleramu bwe kigaana n'ogenda waggulu nti bw'obanga tonaba kutwala Walukagga mu kooti osooka n'ogenda mu EC nti bamunominatinga mu bukyamu ekyo manyi nti kikkirizibwa mu mateeka. Kikkirizibwa okwo kwemulugunya kikkirizibwa. Kati ekya ono ye mulimira eyatwala Walukagga mu kakiiko k'ebyokulonda manager wa Segona. Okay, oba ye manager wa Segona. Mumanyi omanyi nti no kikkirizibwa mu mateeka. Kikkirizibwa okwemulugunya. Alina ensobi gye yakola yonna. Talina nsobi wadde bamukozesa okukola ebyo naye kati agenda kukiraba nga alina ensobi kubanga Electoral Commission kati egenda kuliyirira Walukagga okumusyankalanya emwononedde ebiseera kuba agenda kuteekamu kati balooya balina era kuba neno mu EC yali yasindikayo bannamateeka naye kati ate era agenda mu High Court kati obwo obudde bwonna Electoral Commission erina obusasuli. Singa ggoba munnamateeka nga Walukagga akuleetedde omusango guno ogutuulamu bulungi
mugamba nti gendeko onywe ne kakyayiko n'omukyala wakutereko kasebo onywe kakyayiko ng'osaze nako n'abalonzi b'ebusiro bagaya nti ensonga zonna zitambula bulungi mulinde lunaku lwa kulonda nga 15 Walukaga agenda kubeera ku ballot paper nkyogeredde wano ku ballot paper bamulonde ku tiketi y'ekibiina kye yagirako ekyo nkubuulidde tuli wano mu kamera nga 10 agenda kubeera kubanga leka nkubuulire ekisooka nti emisango egifaanana bwe giti mu kooti tegirinda gibeera ku emergency n'abakolamuzi bagenda mu luwummulo okimanyi tewali mutawaana yeno temporary order egenda kuyita kyemanyi n'enkya esobola okuyita nkya kubanga leero bagenda kuteekayo baloya ba Walukaga bapiiringe ku bino kooti kyegenda okukola enkya egenda kuyisaawo order eragira electoral commission kyoyo abeere ku ballot paper okutuuka ng'omusango gwatadde wano guwedde basobola n'oguwulira mu kisanja ekijja nga kinaatera okuggwako kubanga kati bagenda mu luwummula ate balina n'emisango so banamateeka nga ku ground yaabwe bali ku ki nti alina empapula ez'obuyigirize yes alina empapula ez'obuyigirize electoral commission yamuggye mu bukyamu empapula kizayina z'omanyimu oli munnamateeka ensala y'akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ya presentinga empapula certificate eyaggwako ebyo tugenda kubirabira wali mu kooti ebyo kooti yegenda obisala kati electoral commission byagivudde mu mikono katuli mu kooti saawa eno so electoral commission tegenda kubeera na buyinza mu kooti omulamuzi agenda okubeera wali awulira enjuyi zonna empapula za Walukaga zonna tuzijjeyo newe nabe yagala ziyasoma mu primary nazo tuzirete tuzikube ku meeza yes okitegedde National Council bwenabanga yawa kati kyetwagala kooti erangirire nti IU ne St. Lawrence teziriwo mateeka St. Lawrence gijjeemu zombi zonna ziyawa ebbaluwa bali ku document eza presenting ya St. Lawrence teri nkubuulira St. Lawrence yakkiriza nti yawandikira electoral commission kyoyo muyizi waffe lwaki teyamwa transcript oba abadde muyizi anti yawandiika ebbaluwa emyaka ebiri transcript zibeereweza emyaka ebiri yes kati bijja kujja mu kooti wano tewali kukeerewa kuliwo tewali kukeerewa nenjagala oyogerenga munnamateeka ground sagala tewali kukeerewa Walukaga ali nominated kwali ku ballot paper era electoral commission ekimanyi tesobola kumuggyako era oli takugamba nti yavuddeko okuleka nga Walukaga teyeeyongeddeeyo kyoba agenze mu kooti naye bwe yeeyongerayo nga bwe yagambye nti agenda kweyongera kyemanyi olwaleero empapula zigenda temporary injunction esobola okukolaawo yes eyimiriza kiri kooti yokka yeyimiriza ebyo wano tetuli Tanzania sebo Tanzania akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obuyinza obwenkomeredde naye wano tetuli Tanzania tuli Uganda n'olwekyo temporary injunction egenda kufuluma ng'eragira electoral commission ono abeere ku ballot paper okutuuka nga keesi gy'ataddeyo ewedde bw'aba tataddeeyo kooti tejja kumuyita kuteekayo n'ekyemanyi agenda kuteekayo kusinziira ku ye okitegeera kati kooti eryoke eyite National Council egibuuze owaayi ebbaluwa eri expired wagiwa otya certificate ennyonnyole okitegedde eyite IU ono ebbaluwa gye wamuwa yali etegeeza ki kubanga IU yabiteekamu mu bbaluwa yaayo ng'egamba nti eyo ebbaluwa texpire nga singa oli agenda mu maaso n'asaba awalala ng'emyaka ebiri teginakola ki teginnayita kati naye ejja ennyonnyole kati electoral commission ne bano baloya baseggona bajje batubuulire oba nga National Council ne St. Lawrence ne IU teziriwo mu mateeka tweri university eziri organized tezisobola kukola kintu kikyamu kuba wano ne baloya ba IU bagenda kujja mu kooti kuba nayo mweri musango guno yeyamuwa ebbaluwa ebbaluwa eyo yagikola yakola nnyo gundi anti ino okujja egijulire kubanga ejulire etya nga weeri already yagiba anti wuliriza weeri omanyi kyegenda okujja okujulira jangu egenda maaso so gende tule wali eri genda maaso jangu mujjewo omwana okyegedde omanyi IU kyegenda okujja okujulira okimanyi yegenda kujja ku bbaluwa yayeegamba kubanga yo bwe yawandikira electoral commission ku bbaluwa gye nalabye yo ng'egamba nti machuwa age ebbaluwa eyo gye twamuwa certificate tebeera expired singa abeera asabye mu university endala yawandiise nene gamba da document kwenyini kuliko expired date anti kati isibya abaka mu mutwe gwe gukola
byabakama nayo oli justice oli mulamuzi mulamba twali tumulabye ko wano mukoti ngakole ebyekisiru wano mukoti ku musango gwa Besigye muntu ali kweyo level nze simuwakiko wano ku musango gwa Besigye ngakolera ebyekijega webiti nga yambaza kyakuwa obuzindala ngere yakoze ensobi okusasamaza eggwanga yakoze ensobi nesasamaza eggwanga ku bintu byemanyi nti bifu kugambye IUIU ewandikidde isi nti akakiiko k'ebyokulonda twagala okubagamba nti Walukaga yali muyizi waffe era n'atula ebibuuzo n'abiyita naye bwe yamala okubiyita ne tumuwa certificate eyo era nga certificate eyo ng'emugamba nti mu myaka 2 waba tasabye walala wonna egenda kubeera expired naye engeri gye yasaba mu ttendekero lino ne lino ebbaluwa eyo ekola era nawandikira naki twawandikira ne National Council ku nsonga eyo y'ensonga lwaki yakakasa ebiwandiiko bye bwe n'ogamba nti ebyo bifu kubanga bakuguliridde ne bakuwa obusente kati byabakama simanyi nakumacha naye yabakama nze kooti gye tugenda okumalira omanyize yagenda mu kooti already kati yatuuseyo nana yatuuseyo dolooza akyali waawo byabakama gamubugumye edda kati kooti yegenda okulamula nze wano njogera nze wano ndi objective siri ku side ya Walukaga naye nze ndi ku kituufu anti kye nkugamba nze singa Walukaga yazze wano Electoral Commission nemujjamu neganda ono bye yaleeta byakunasa nandibadde saawa eno ngamba nti atowa byakunasa kati tukole tuti abasigaddemu bavuganye naye nga kuliko ne bwino ono omukalu awo ojja kuntemako omukono kooti yeeyina okunkakasa yokka kooti yokka kati wano nze nga munnamateeka yasoma amateeka nenga kuguka ninda kooti yokka kuba nkimanyi byabakama si alina obuyinza obwenkomeredde emisango y'ebyokulonda gigenda mpaka mu court of appeal court order zigenda kuyita injunction olwaleero egenda kuyita byabakama emutuukeko agireceiving Walukaga genda maaso noonya akaluluko owangula akalulu kati biri tujja kubiraba mu musango guli kuba omuntu asobola okuvayo wonna mu parliament niba bamaze emyaka 2 niwe gibe 3 niwe gibeena yes twalaba wano omusango gwa Katolu byama bagusalanga ne mu parliament yavayo ndozo bano okufanga afud simanyi yayita nafa naye nga mu parliament avuddeyo so kati kino siraba lwaki Walukaga gundi ono Sseggona atya nnyo kati Sseggona n'ekisiikirizi kya Walukaga kitya Sseggona si yabikola ono manager we yamutwala amuyitemu yabikola ne balooya bonna oyo asobola okusasula looya n'omwoyo oyo omulenzi wa Walukaga wa Sseggona oyo era Sseggona yamuwa ssente ne balooya ba Sseggona babadde bagendayo mu isi okola bino kati bino ebyokugulirira Electoral Commission ne mukola emisono gino emipya gye tulabe egize kubanga nawulira juzi omwogezi wa kyo by'ekulonda Julius Musyongozi yali ku CBS awo ne bamubuuza ku nsonga za Sseggona ne Walukaga eza isi n'agamba nti bannaye ensonga zino kooti yegenda okuzisalawo fe isi tebitukwatako ebyo ensonga z'obuyigirize kooti yegenda ozisalawo kubanga bino si bya mikono nti gundi yaleta emikono egitali gya balonzi be gino mpapula za buyigirize kyekiri bwe twakyogerako wali mu ntandikwa nakugamba nti National Council yekuba omusumaali ogusembayo ku mpapula z'obuyigirize ekyo nakigamba nga bino tebinnabaawo nengamba Walukaga ne banamusazaamu agenda mu kooti ejja mulemeza ku ballot paper kuba amateeka bagagamba omulamuzi talina wagenda kwebalamira nti ate kwebuzaabuza etteeka ligamba agira asigalako obudde tewali tulondanga 15 omusango kusobola n'okumalayo emyaka 5 yensonga lwaki bakugamba nti etteeka ligamba nti emisango gy'ebyokulonda girina enkizo ku misango emirala gyonna oba waliwo gya butemu oba waliwo gya buyeekera kasita ogw'ebyokulonda gujja gino muze ebbali mumalirize gwe era ne bannalukoola we bati we bali mu parliament kati okitege kine nalukola bamuwabuye eyo temporary ne bamuga ndi akati gendo ogirobeera mu parliament ng'omusango gwe baguwulira omanyi nti omusango analukola tusobola ajja kulayira n'ekisanja ekijjanga gukyaliyo oba tokimanyi nekijja bw'aba wangudde naye baba muwangudde era gukyaliyo mu kooti okitegedde so n'olwekyo muleme kubuzaabuzibwa na propaganda abantu gwe bagenda babungeesa naye newebeera kooti tukirabye wano nga walaba wano Nambi nga asagambiza kunalukola era twajja wano tuga nalukola bamujjeyo era ne mbagamba ekintu kye kimu ne mbagamba muri mu kujaganyiza bwerere nalukola agenda malako ekisanja ne muwakana
kati kyali kiri ludda wate kiweddeko yagala toyagala yakimazeeko ekyo nakibagambira wano mweno kamera ya MS kyemusagambiza bitaliiyo omusango osagambiza mu kooti eki ku misango gy'ebyokulonda owulira nga kooti of appeal esaze awo genda ozina amazina n'embuzi osale kuba tewaba kirala etteeka lyakyuka ne ligamba nti emisango gy'ebyokulonda gyonna gikoma mu kooti of appeal bw'esala kiba kiwedde kati wano kooti of appeal tetunatuuka nayo tugenda wa mulamuzi omu atuwe temporary injunction kano Walukaga agira asigala ku ballot paper nga bwe tulinda naye era kooti eno ne bwe naabe esaze era Walukaga asobola ojjulira mu apiiru so olugendo lukyali luwanvu sagala mu malena so munnamateeka gw'ogamba nti Walukaga akyalina omukisa chance yes siga nti alina ebiwandiiko kubanga ebiwandiiko ate nabyo nsobola okikakasa nti abiina kuba National Council yina okujja egamba nti abiina sinze yensonga lwaki neto Robert Musinguzi gundi returning officer we Wakiso yemuwandisanga ssebo ebiwandiiko byo bituufu kubanga kasayalaba ku certificate ya National Council yatalina kyakkola ne bwogenda n'omugugu ngo ndi professor kati saawe eno nze nina PhD naye ne bwe ngenda n'empapula nga zikoma wa mu Electoral Commission size sinzirako okumpa ejja kuga nti omugugu gwosooka oguteekeri tuwe ebbaluwa ya National Council kasitogi waayo bino byonna tetunulamu econominating abo nominating ebisigadde biba bya kooti so si byakakiiko ka byakulonda era tuze tukalaba nga kewozaako mu kooti nga kaga nti bannaye emisango mingi naye gubeera gwa Segirinnya Electoral Commission yagenda mu kooti nega nti bannaye fe Segirinnya butwamunominatinga siwe kiri atuwa Segirinnya tebamusavinga ati tebamusavinga omusango gwafiira ku service naye amanyi nti gundi yagenda Electoral Commission mwogwo omusango idala yamuyita yabayitanga Segirinnya yo bagisavinga najja Electoral Commission kuba nayo yali agitaddemu Electoral Commission nega nti po mulimu gwaffe tegwali gwa biwandiiko bya Segirinnya fe kye twakikola akalulu ne tumunominatinga ku mpapula kuba yali alina certificate ya National Council akalulu ne tukabala n'awangula ne tumulangirira ebyaffe byakoma kakati ebyo by'empapula ebyo tebitukwatako era omusanga we gwafiira kati so tuze tulaba emisango mingi nnyo egy'ebyokulonda egy'empapula egyaki naye nga Electoral Commission yeegaana era nja kuleeterayo wano tunakomawo emisango nga 8 ng'Electoral Commission egyegamba nti ffe ebyebiwandiiko tebitukwatako era emisango ne giwunzika bwe gityo mu kooti ng'Electoral Commission ekiviiriddemu awo ffe twakola gwa kunominatinga na kulangirira okitegeera kyova olaba nti Electoral Commission okuva mu misango bwe gityo bamala kuyita National Council kasita egamba nti oyo wakunasa kooti esazaamu busaza terindayo bujulizi bulala nebwe weewozaako otya n'oleeta ebipapula n'obijja mu nsi n'ensi kooti ekusazaamu naye kasita National Council egamba nti ebipapula bya Matiya Ssekanjakko bituufu baba tebajja kubuuza wasomerawa oba wasoma ddi kooti egamba bugambe nti genda mu Parliament okuba ebirayiro okiikirira abantu so Walukaga n'abawagizi be bakyalina option nze wano siri gamba nti no njagala nnyo Walukaga naye nze wano nzize kugamba nti omusango guno gulimu ensongezi gulimu ebyobufuzi n'ebyamateeka kakati ebyobufuzi byazannyiddwa era bikyazannyibwa naye n'amateeka gagenda kukolebwa kati katulinde amateeka gasalawo ki kuba amateeka gali waggulu w'ebyobufuzi katulinde amateeka gasalawo ki kyeganasalawo kyetujja okugenda nakyo kati NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu simanyi bya NUP ankugamba oli munnamateeka nkola singa munnamateeka wa China waliwo kinenyezebwa mu butakola due diligence eri omusajja ono tekiina ne bwe kiba ky'NRM mutosobola kinenyeza bya Lwashande kyova olaba nti Lwashande Sekikuba atandika okwemulugunya ewa Tango Odoyi nga tukyali eri titalina mpapula Tango Odoyi n'amugamba nedda ssebo nze wano sikisinza akakasa empapula genda mu National Council Sekikuba n'adduka n'agamba Electoral Commission oyo temunominatinga na kumunominatinga n'olutalo terunatuuka Electoral Commission n'emugamba nti genda mu National Council fe kasita ne certificate yaabwe tujja munominatinga era kye baakola okitegeera so ekibiina ebyo biba tebikikwatako ne bwogenda n'empapula za kunasa kyogamba abalina kaadi z'NRM n'ez'ebibiina ebya tobalabye nga bajjayo mu Parliament olw'obuyigiriza tobalabye naye ng'ekibiina kyakakasa empapula ze kubanga n'ebibiina kye bikola
bikugamba ne Tango Doya abadde ngabagamba nti gwaje okuvuganya ku kadi NRM genda mu National Council tuletere certificate kakasempa plus boba tojirina tolinya ku kitebe wano kire waliwo ne bebagoba nga tebazirina Tango Doya n'abafumula n'abagamba temugenda agenda mu kamyufu kubanga temuyina certificate ya National Council so kikulaga ki nti omuntu yekka ayina obuvunanyizibwa kakasempa plus omuntu oba nfu oba ntuufu ye National Council yokka ne kooti jegenda okujuliza wano kooti tegenda kutunulya bintu birala ulita kulimba negunajja kubanga ne bagenda okuwabira nga kaluka wedde bangi abenaremu abaki bajja kuba wabira bangi naye era kooti Electoral Commission ejagenda ate emisango egyo ejinaji MS nyalo gende mu kooti ojigoberere Electoral Commission ejja kugenda ne balo yabaye government pe ogwafe sigwa biwandiko kitegedde naye kati omayindi kana kalipo kasolo bako atabagati ngate mwa verifying ebyawaluka ne mutuka n'okumujjamu omanyire kankubulire emisango gino mu kooti ojukira omusango Electoral Commission gwe yajuliza jjo ogwa 2 ogwa 2 kakati bajja kubabuuza nti naye abaye ono ye yabayita kati kubanga anti wali yalopa mwatukakasa nti musobola okuverifying ebiwandiko anti kati yejja kujje bagambe nti fere tuvunanyizibwa ku biwandiko fere tuvunanyizibwa kuki kukunominatinga muntu kasitaja ne balwa ya National Council yokka ye kuyisaawo kituufu okitegedde n'olwekyo nze ndaba Walukaga akyalina chance wabayo n'abalala be balopa waliyo omusango jeti tumwebaze yeroya wa President Museveni yawabira muganda wa President Museveni soda ine kaguta erwe ngagamba talina biwandiiko nti basini ey'omukaaga nti yagitula naye naagwa nti nefona agitula nayo naagwa nti ne P7 yagitula nayo naagwa sati byonna byonna yabitwala mbunga myenda myerere kakati Electoral Commission naye tugulinde gukole ki gukyaliyo tenagusala naye nga ne sodo yaina certificate ya National Council tumanyo bayijja ku nasaka nawo nogo tugulinda kati bwe gunajja nagwo tugenda kugula bawana bikyaliyo emisango ogenda kulaba omusajja emyenda yagifunira ddala yagifunira ddala jeti yagireta eroya wa President Museveni gwawabira muganda wa President ate nga alimba nnyo kimwabiza muganda wa President kigambibwa mbu talina ki bapola kati katulinde Electoral Commission ogwalwa Sunday yagumaze nega ntya oyo alikiria naye ate ne sekikubo wenjogerera kati yamaze doteke empapula mu High Court yadde empapula mu High Court naye sade yadaga ntya neddasewo omusajja tebalina mulonda kooti erina omujja ku ballot paper kati kooti yegenda okumujja kuki era sekikubo yagambye nagandi Electoral Commission oswadde nnyo byabakama okulya enguzi n'oyono n'akakiiko k'ebyokulonda n'okola buli kimu naganda naye kangende mu High Court etutagulule kuba gwe tolina buyinza wano bwankomeredde okitege so emisango gikyaliwo gwayina esodo kaguta gyeguli katugulinde kubanga jeti tumwebaze naye afunvubidde ate munnamateeka mutendeke roya wa President awabira muganda wa President Museveni kakati ogwo nago tugenda kola ki era ensala yagwo tugulinda omanyiri abakama ali mu kweyambula kati agenda kutambula bute so tulinda ogwa sodo ayine kaguta ate tulinda nze nkamye MS mukama ayambye tugenda mu kalulu waliwo bajjo bebatemulugunyako naye bagenda okola ki okuwabira nga kalulu kawedde tugenda kubeera nawe mu kooti kugambe kwata omusango ogwo tugenda gulaga abantu Electoral Commission ngegamba nti banaye ffe temutusibako matugambozi kutulisango ffe twanominating abo nominatinze ebyaffe we bikoma temutusibako birala okitege era nese kikuba okuddukira mu kooti yakitegedde nti kooti yeyina obuyinza obukola ekyo okitege so Walukaga akyayina omukisa banamateeka nemugumya agumya ekyo tetugumya kubanga etteeka okubeera bweti yes okitegeera so etteeka limuzibe lyo teritunuulira byabufuzi etteeka litunuulira tteeka nti etteeka ligamba ki wano ligamba bwe riti bagenda kutunuulira etteeka ligamba ki wano ku mpapula z'omuntu ligamba ki kubanga ensonga lwaki organize weeziri UNEB weeri National Council weeri bonna ababeetagisa basobola okuyitibwa mu nsonga eno naye nga wano
omujulizi omukulu musango guno ye National Council erina okujja ekakasa empapula zino Walukaga ayina empapula oba tayina. Okitegeera? So ekyo we nakikakasa. Walukaga nga alinda 223 mugumu olw'ensonga nti ajja kuba atikiddwa sanga n'aba yeyongeddeyo nga yeyongeddeko nga n'emisomo emirala agifunye. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba ne Council Hassan Nsubuga tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.